Ab'Ebbulaniya essula 13 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Okwagalana ng'abooluganda kweyongere. Temwerabiranga kusembeza abagenyi, kubanga olw'okwo waaliwo abasembeza bamalayika nga tebamanyi. Mujjukirenga abasibe ng'abasibirwa awamu nabo, era n'abalaba ennaku, kubanga nammwe muli mu mubiri. Obufumbo busibwemu ekitiibwa abantu bonna, n'ekitanda kibeere kirongoofu, kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Mubeerenga n'empisa ey'obutaagalanga bintu bye mulina bibamalenga, kubanga ye yennyini yagamba nti, Sirikuleka n'akatono, so sirikwabulira n'akatono. Kyetuva twaŋŋanga okwogera n'obuvumu nti, Mukama ye mubeezi wange, siityenga. Mujjukirenga abakulembeze bammwe abaababuulira ekigambo kya Katonda, nga mutunuulira empisa zaabwe era mugobererenga okukkiriza kwabwe. Yesu Kristo jjo ne leero ababumu okutuusa emirembe n'emirembe. Temutwalibwatwalibwa kuyigiriza okw'engeri ennyingi okujja, kubanga kirungi omutima okunywezebwa ekisa, so si kunywezebwa na mpisa ez'okulyanga ezitagasa abo abazitambuliramu. Tulina ekyoto abaweereza eby'omu weema kye bataalagirwa kuliirangako, kubanga ebisolo biri ebitwalibwamu omusaayi gwabyo kabona asinga obukulu mu kifo ekitukuvu olw'ekibi, emibiri gyabyo gyokerwa bweru wa lusiisira. Era ne Yesu kyeyava abonaabonera ebweru wa wankaaki, alyoke atukuze abantu n'omusaayi gwe ye. Kale tufulume okugenda gy'ali ebweru w'olusiisira nga twetisse ekivume kye, kubanga wano tetulina kibuga ekibeerera naye tunoonya ekigenda okujja. Kale mu oyo tuweereyo eri Katonda bulijjo ssaddaaka ey'ettendo, ky'ekibala eky'emimwa egyatula erinnya lye. Naye okukola obulungi n'okukkaanya temwerabiranga, kubanga ssaddaaka eziringa ezo zisanyusa nnyo Katonda. Muwulirenga abo ababafuga mubagonderenga, kubanga abo batunula olw'obulamu bwammwe ng'abaliwoza bwe bakola, balyoke bakolenga bwe batyo n'essanyu nga tebeemulugunya, kubanga bwe babeemulugunyiza tekibagasa mmwe. Mutusabirenga, kubanga tumanyidde ddala nga tulina omwoyo omulungi, nga twagala okubanga n'empisa ennungi mu byonna. Era okusinga ennyo mbeegayiriranga okukola bwe mutyo, ndyoke nkomezebwewo mangu gye muli. Naye Katonda ow'emirembe, eyakomyawo okuva mu bafu omusumba w'endiga omukulu olw'omusaayi gw'endagaano ey'olubeerera, ye Mukama waffe Yesu, abatukuze mu buli kigambo ekirungi okukolanga by'ayagala, ng'akolera mu ffe ekisiimibwa mu maaso ge ku bwa Yesu Kristo, aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Naye mbabuulirira abooluganda, mugumiikirizenga ekigambo eky'okubuulirirwa, kubanga mbawandiikidde mu bigambo bitono. Mumanye ng'owooluganda Timoseewo yateebwa, bw'alijja amangu ndibalabira wamu naye. Mulamuse abakulembeze bammwe bonna n'abatukuvu bonna, ab'omu Italiya ababalamusizza. Ekisa kibeerenga nammwe mwenna. Amiina.